ne bw'otuula ne bbaawo n'omugamba naye mwami wange ku lw'amaka amalungi nyigirizibwa mu kino until we start to talk as families. Divorce ziri mu kweyongera kasuku, separation ziri mu kweyongera, ate ekituka kabiri ebintu ebi sente na kusoma nnyo bye bitubonyaabonya wenze sibalina kumanya abantu tulowooza nti bwe tusoma ennyo buli kimu tulina biruzinga. No. Actually, the more you get enlightened with education, you realize you're independent, but you need a support structure. You need someone to hold you up. You need to be accountable to someone. Kati abasajja tugenze ne tukola ennyo ssente ne tulowooza natera okulekawo ne tulowooza nti nzija ne tulowooza nti bino byonna bye tugenda okukola ssente yegenda obbimalawo. No. At the end of the road, every man watching this, all you'll be left with is a companion you showed mercy, a companion you showed kindness and empathy. Mukyala mpuliriza, ojja kuba mulungi, ojja kuba ng'oli mweru, ojja kuba ng'olina ssente nga wasoma, naye bw'onooba tolina mpisa. Ne bw'onoofuna abasajja ab'enkana ensi n'ensi, buli omu ajja kugamba kyasoma kirungi naye kirinamu ebintu bye sitategeera, kijama, kirina ssente zaakyo naye kikyafu, sikitegeera nnyo. Kati ebyo ebintu abasajja tulina okutandika bannange okubeera ne ssente nnyingi tekitegeeza nti oyogeza eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Women being empowered doesn't mean to belittle men. Olw'okubanga nti wakati gwalina omulimu bbaawo ng'ogwe gwaweddewo tekitegeeza nti kwegamba ogenda kubeera musajja waka. Nedda, asigala balo semanenge tomufuna muyise mu kitiibwa kyasigadde nga balo ng'omulimu gwe bwe gwaweddewo n'ogugwo bwe gusobola okera ne gukola ki ne guggwawo. Mu relationships zonna mu maka gange gye tugatambuzaamu modo gye nkozesa ewange eyinza obutakola wo oba eyinza obutakola wa ali, naye ekitugatta era ekitukuumira ku steadfastness okubeera ali nga tuli tolerant n'okwogera. Mu relationship waliwo nze bwentuuka nga Linda avuga 7 nze nga ndi mu 3 naye ng'osirisa oti obukulembeze bw'ewaka tubuwanyisa mu bufumbo. Ono n'avugamu. Kati bwe nalwalira mu covid nga ndikundirye ennaku ezo zonna nga soogera, ani yali afuga ewange? Mukyalawo. Webale nnyo. I am incapacitated. I'm in intensive care. Naye singa nali muyisa bubi yandigambye omusajja ono engeri gy'abadde ambisaamu bw'ati ekibi kigwana wala kaafe teyandinzirusiza na mu intensive care.